Senyonyi Joe. He's an amazing guy. Senyonyi taina radical extremism ya Nup. Really? Tajina. Yage kutesa tubereba kakam. He's a decent man. Obo yagala bato mwagala. I'm surprised that Mr. Gashumba is the one saying yes. This. You're giving him credit. Yes, Senyonyi is a decent man. Ye politics wetwetaga mu Uganda nga sikiriziganya nawe mu ndowooza yo we can have a cup of tea. Senyonyi Ju. Yes. Ju. Ye politics gwenjagala tokkiriziganya na Museveni, you can meet Museveni over a cup of tea nemu disagree nga nodda ya waka. Spokesperson tainachi katijjo kama. Sikati extremism, radical extremism eyo kuvola abantu n'okusosola abantu olw'endowooza yaabwe. Boboyi yagala njingire Nup. Call me every morning, Mr. Gashumba, have you had breakfast? Oli bulungi, wasuze bulungi. Onompangula nchanzi je kusaidi yo nga sogera nawe. Museveni successful awinning over buli muntu lwekyo. Nebo bato kiriziganya naye ajja kwita mwogere. Ategere nti kungona inensongo oba he was misled. Ashtegera. Yeah. Radical extremism eyo. Omuntu munupu na afiirwa omuntu netugana nogenda okuziika yo nga bajja tungolera yo bulamu kyobwo. Tewali muntu wenaalemo yali afudde. Abanupu ne bajja okuziika ne babangolera yo. Never. Sikirabangako. Kitegeera. Jowero Senyonyi bw'aba n'emikolo gye kiki ekimuganda okumpita awaka. Ngenda. Mwawukana mu ndowooza za byabufuzi. Yes, n'amadiini gwe kungo oli musiraamu nze ndi musiraamu. Gw'oli wa ddiini ki gwe sebo? Oba oli musamizi. Advent oyo. Oli mu Advent. Ate gwe. You get it. Ye Uganda jenjagala okubeeramu nga situkkiriziganya mu byabufuzi, but we can have a cup of tea. Yeah. Okitegeera? Bambi tavu mu musajja akawalampa bantu. Okitegeera ndowooza. Nze Senyonyi ne bwe nali badde nga ndi wa Nup nali mulonze. So you're happy about his reappointment? Yes. Ndi happy. Ku meeza ebadde eriisa abantu baffe akakanja. Kati owaffe gwe bataddewo. Cleansing that mess. Wow. I think it was 2022 to a meeting a former minister, General Jeje Odong. Era ku nsonga z'Abanyarwanda. He was a good guy. Yatuwerokaminga bulungi. Jeje Odongo. N'atuwuliriza ne yeebuuza ne ku mulembe guno wakyaliyo abantu abasosolwa olw'eggwanga lyabwe. Yeewuunya bwewuunya. Oyo omukyala gwe nkugambye oyo. Meeting eyo yagirimu. Naye nga alinganga sekko kabula kufa. Ate kye twamukola bakiŋŋamba ffe ng'Abanyarwanda. Kali mukyala muleke. N'ogeddeko erinnya. Anti katumuveeko. Gwe mbuuza nze nziremu. Ndi mukyala simumanyi. Oba toyina maanyi. Owulira. Gogera ku mukyala. Kankule story eno. Okumanya tujogeddwa mu ggwanga lino. Malayika oyo ng'agenda okusaba passport. Ng'ayita mu process yonna. Waliyo akasajja akalanga bakayita Kajuga. Mbamanyi. And there's nothing they can do to me. Wakimanyako bantu balako ne kuseera quarters okumpaabira. Ngo bankube jeeke. Magambo nabagamba stop that rubbish. Kakliki kano. Malayika n'asaba passport. Najjuza buli kintu kyonna. Ne bamugamba aleete maama we. Maama we bambi yakeera ku bbaasi. Najje Kampala. Olwamala mbule mugamba ono siye maama wo. Imagine omukadde n'ava erw'emiyaga najje Kampala. Akaana akatoka Kajuga ne kamugamba this is not your mother. Omukadde tikiri muva ku bwongo. Mama n'akaaba n'omwana n'akola ki? N'akaaba. Ne babagamba baleete kitaawe. Malayika aleete kitaawe. Ne mugamba tojja kumuleeta. Dine jogo likoze eki? Lisusse. Enkera n'engenda wa Minister David Muhoozi. A good man. General David Muhoozi, he's a good man. A certified 4-star general. Lawyer awedde emirimu. Ne mubuulira n'angamba gobamye passport aliwa. Malayika yali manju awo ne muyita.
na interfacing naye namubuza which language are you comfortable with namugamba can speak Luganda Lunyankole Lunyarwanda n'Oluzungu na switching mu Lunyankole for 3 minutes. David Muhoozi n'ayita PA titwalo mukyalo ono bamuwe passport gano genjogera mazima amutwale omusajja gwe bayitanga Brigadier Johnson n'amanya n'amutwalayo olunaku lwonna n'asiibaawo nga tebamukozeeko ankubire kawungeezi nti nangamba tibannaba kunkolako ninga kiki nenkubira David Muhoozi nangamba Frank you're sure tibannaba mukolako nti yes. David Muhoozi n'akubira Johnson n'amanya ng'alinga ng'eyeegayirira obwegayirizi a 4-star general mwekamba bulire a 4-star general abane stars 4 Didali sembayo bunene mu maje mu Uganda muno a former CDF lawyer gota isamu maaso n'akubira junior white wa Brigadier Johnson n'amanya eyali 1 star nga yaganye okushuringa passport. Muhoozi yamwegayirizi. Can you imagine? Now Malaika passport ya myaka 3 eri valid for 3 years. Ngate mateka passport ina kubera valid for 10 years. Myaka 10. Kwa Malaika shade trip ya inogenda ko nengamba okay tambula tujja kululwana. Nga meeting a president. Nga uli story naga chichi. Tata wa Malaika chairman we Gombolola Damba eriwe miyaga eyo. Yaliko chairman we Rosi. Nabera ko chairman Rosi. Nabera ko kansala then afuka mayor wachi we Gombola. Neba mwana we chi passport. Nga Malaika tata wa ina passport neba gane wa ina chi passport. Yoweri Museveni nasaba brief ku what happened from the start to the end. Wow. Kintu kyenzije ku Museveni ayinza okubanga yakukyawa mu 2022 nga ajja kugoba mu 2026. Asirika. Johnson n'amanya takyaliyo mu immigration. Omusajja omulala yali very decent, yali omulungi ennyo, General Gowa. He was a decent guy. Naye yalema okutekinga charge. Nga buno junior officers bumulaga nti bamusinga amaanyi. So muganga genda mu ministry of serving buli muntu. That one ayino kubanga office ya muganga teri muntu atagiyingiramo. Oba muteso oba mulugwalo oba muganda oba munyanko, listen to each and every person. I expect tewegulumiza abantu bangi begulumiza. Nebo banga ofuluma office no sango omuntu ali ku madala nga ine ensonga yi minati emuto ina kyofiro muwuliriza abantu bayina ebizibu oli ojjukira be batwita mu UCC aba immigration batuwabide nga radio eno bala jiggalawo ne program eno aba immigration nga batuwabide nti tukola kikyamo kwogera ku demberi abantu ne bampabira ku side headquarters ne ojjukira nga nkankana bali mu nze sikankana sajja nga tuga kungu kulwanye program tujijjeko natunulira omusajja enensi nga bagise yaabwe enensi si yamwe. Nobody owns this country called Uganda. By the way, when you a minister oli mu transit oli mu for 5 years or 2 years n'okola ki n'ogenda baada ya olwadde ba minister kati nga tebabakomezaawo panji kati kankubulire era mu meeting zimu zifaine president ayina kigambo kyagamba nti naye kijja kitya nti ebintu bino bimaze ebbanga ddene nga sibimanyi ne mugamba munnange bafaayo oleke bimanya era fine ya admit yagamba yali tamanyi injustices zigenda maaso mu ggwanga muno ku Banyarwanda paka we council for abavandimu butali bwenkanya omwana gwe bazadde egomba tamanyi Rwanda wafaanana tamanyi gatuna n'omuma passport olw'erinnya lye kati kunguka nkulage ekintu ekyantabula abantu abasinga kye mutamanyi ne ngamba oba Katonda yantonda nti bino byengenda okufiiramu mbikole ki kambifiiremu kiki what's happening ne gundi nga tekulindako just hold on ejires ekyantabula olumu mbandi mu office ne wajja omuwala yali myaka nga 35 ng'akaaba amaziga ne mugamba kiki nangamba nafunye ekyeyo ngenda Israel gono mulundi gwa kusatu nga banyima passport nkoze buli kimu nangamba amaze ennaku 40 nga asiiba asobola mukkiriza passport era ne bagimumma ng'ekyagimu miso gimanyi erinnya lye Kayitesi tiba Kayitesi si bana Uganda ngero oyo mukazi oyo yagimumma oyo
uyu mukazi oyo engambe ennaku mweka zenga ne mansa ba visa sekera kusaba supply yonna ne nwana mu networks zange ne bamuwa passport omulundi omulala waliwo bwala bubiri bajja ku office boy Makerere babugobera ku gate you are not Ugandans ngobwana babuzana na Kasongola ngano we must carry nebaza mukama nebaza Katonda okuba nti twavumwa ne twisibwa amaaso ne tuvumwa buli kintu kyonna Gashumba ina byenoonyeza Gashumba ina byaliko bibye finally Katonda to exonerate nze. Okay. President Museveni okulonda muganga omuvandi mu 10 ku 10 namuteeka mu cabinet testimony ya amanyi mu history ya Uganda gwe mulundi ogusoose Museveni okulonda omunyarwanda officially namuteeka mu cabinet. Bulijjo ba minister mikwano jange bebanzibirayo ebibadde mu cabinet. Kwa hiyo meeting president emirundi ebiri mu January amale issuing executive order ne June. Usually president emirimo gyakoze mu wiki ya briefing a cabinet yaba briefing kati nzo oli yanga ati ekibadde nene Yoweri atabuse ku nsonga zamu kati wafa akola ki jali and I know he will serve this country good. Because I've known mugango kuva 1999 paka kati aira tajja kuchuka. I also doubt he will change. Tajja kuchuka. I really doubt. Tajja kuchuka. Serving buli munna Uganda oba mulema oba musiramu oba mukatoliki oba mutabuliki oba mulokole oba muganda oba muteso bonna ba serving equally kuba na Uganda kubanga bonna bachi bana Uganda feche tulwania mu Uganda is fairness kungu emirimo gibuze mu Uganda. Look what a young boy yakola engineering from Makerere omulimo gumubuze asaze wagenda abera asikali kata omumye passport atenga buli passport gyo issuing kuliko omusolo omwana wabere kata nga apakasa sente zawe zabazijjako muki omusolo otegera ndo so tuli happen nnyo nti Yoweri yali organizinze efforts zaffe era tusaba muganga agenda ku appearing encha mu kachiko ka appointments aka parliament surprising abantu abasinga tibu tamanyi for vetting akachika ako chairperson wa kabeda speaker ne deputy we gwo mulimo gwabe guli gumu is to interface with you bakubuza ebibuzo report bajiwerezani sabalwanyi appointing authority okitegera ndo kaka kyesitegera muganga muloza bebana bwana Africa minister nga promoting Canada Jesus era agenda promoting Uganda na kolera bana Uganda nga amagumba g'abazadde begombi aga mama ne tata nga agatwale Canada nekibuzo kiri nti why him only of the many why ensongo jogero nti waliwo uchayi balwangamye mbu balalu oli mutufu balalu okay but cabinet yoyo not general gisubira muki ngojeko the few individuals ekibu kinabuza nti bano beyalonze mu M7 akulaga waje tugenda here those who are close to Yoweri mu mukambwe nye nako zino mbu tewali kintu kye exposinga President Museveni obulamu wa abantu baliving nga PDM mujukira PDM jatambule gwange ngagenda lundula yalla hawula nti yamulaga obwavu buli mu bantu so he wants a practical government or a practical cabinet egenda ku transforming obulamu bwa abantu tulaba kana akaluka abaddemu abadde yayitayo ddeyo nanga akola ki ahia era those bagamba mbunno gwe mulundi ogwasoose Museveni okuta cabinet mu bwangu ennyo sijja kulima zinange mbadde njisubira wiki ngejeyo ne nange wenti actually ontegera ne yakikoze mu bwangu dala parliament ga kalaira ne cabinet list abamuliranyi bagamba munyivu nnyo ayagala bakozi in other words ayagala bakozi so means okuchuka mu kisanja kino I have a feeling ayinza nokukola enkola y'emitala nga talinda myaka 3 okukyusa cabinet nga wokolera ensobi ogenderawo ayingizaho omulala nasobola okukola kyensubira kankwe brief facts about our community. Census yasooka ya 1911 Banyarwanda were counted as indigenous community in Uganda. 1911 ye census yasooka Abanyarwanda ng'eggwanga lyabalibwa mu Uganda. 1911 1949 ne 1959 census mu Uganda yonna inamba z'Abanyarwanda twali bakuna. These are facts. You can go to UBOS and retrieve them.
mu Buganda nga tuli bakubiri nga basooka Buganda region nga Abaganda basinga obungi nga Abanyarwanda bakubiri. So we've been here. Banyarwanda have existed in Uganda before even the existence of a country called Uganda. Wano mu Buganda tewali family mutayinza kusanga Munyarwanda. Either muba mutuwasizza oba ffe tubawasizza. Okay. Era nze simanyi ogenda Abanyarwanda munnyu tewali enva ziriibwa nga teguliimu. Bali everywhere. Wano okuva ku lulyo olulangira. Okiwulira? Ne bwe ndaba eno hate ate abageneratinga hate eno, these are radical extremists banup towards our people. Museveni bwaliva wano, Museveni yatusanga wano. Museveni yatusanga wano. Ate kino kankibabuulire, temusiganga obukyayi bw'amawanga. Kino nkibagamba, tewaliwo meeting gye mujja kutuuza nga situlinayo waffe. Babi Kyagulanyi Munyarwanda 100 ku 100. Mukyala wa Nubian Lee Mutoni Munyarwanda 100 ku 100. Kati meeting munazituuzaawa. Ababaka ba Nuupu nga bana 5-6 bemmanyi Abanyanda bawedde emirimu. Actually Buchana yakirese bulungi. Buchana Justin mukwano gwange. Yagambye nti baba Nuupu Omunyarwanda munna Uganda nga awagira Nuupu. Then you are Ugandan 100%. Omunyarwanda awagira Museveni. NRM oyo si bonna Uganda. You get it? We are Ugandans. We should learn to live like a family. Kuba tuli banna Uganda ejja tujjagirekawo n'abaana baffe baginiheritinge. Ontegera ndowooza. Muganga nziramu kigamba ekimukubya kiri eki gwangalye. Singa muganga abadde ayitibwa Oyet oba Okero oyo mutuufu nnyo Museveni amulonde. Singa abadde ayitibwa Kabuye oba n'ayitibwa n'erinnya eddala n'ayitibwa Nsereko oyo mutuufu nnyo. Okitegeera? Neffe twebaza Yoweri Museveni nti yali cognizinze nti naffe there's an ethnic group kuba kibadde kitukaayanya. Tebabadde nga mu before. Babaddeyo nenga tebavaayo. Kino kikugamba if I'm telling a lie olumu Rambo zaffe naye nga kuziva nga gye bali naye nga tebakola kati kankubulire abantu abadde banzibira amawuli agadde mu cabinet si Banyarwanda abaliyo. Balalaate musajja agambye bw'ati kusonga zammwe kubanga batu minister oyo sijja mwogera linnya wano yaŋŋamba nti mu January was furious ekintu kino kimala kitya ebbanga bweritinga nga sikola ki simanyi. Kitegeera ndo bagezaako kiziza nga information tagifuna. Bakukuba Kateere eri wano. My God. Kati Kateere anaagisobola gy'agenze. Kyekigenda omufuula omusajja. Kati ovudde mu akademiya ogenze mu ki mu gavumenti. Ekikufuula omusajja si Christmas party oba birthday. No way. Challenges okola ki? How we overcome those challenges. Yes. Of course bajja mu orienting for some time okumanya kino kiri. Ate n'ebinene ebirala bijja. Tekigenda koma wano. Kati kankubulire. Communities zonna ebifo byonna President Museveni bye yayangulwa mwaka lumu 2021 eby'Abanyarwanda byonna byamulonze ku luno. Areas zonna mwe yawangulwa mu kaluka 2021 mu 2026 zamulonze zirimu communities zaffe kubanga we mobilized, we traversed the entire country. Jenekula tuzamutora Yoheri. Ontegera ndowooza and is extremely grateful. Kino kiddamu ebitundu byonna ebirimu Abanyarwanda oba abavandimwe ebitamulonda mu 2021 byamulonze mu 2026 lwaki baali bamunyigira bana national ID ne passports na ensonga n'agisolovinga kasita yagikwatako ne banga nti katuze. Let me even be open to you. 2021 era twalina meeting naye nga yeebuuza lwaki ebitundu byaffe tebyamulonze nga bujjo bimulonda. Ne tumubuli amazima tusosolebwa tumibwa national IDs ne passports ndi why bagamba tuli bana Uganda agamba can that happen? Yes. Kati bwe yasolving ensonga ya national ID ne passports ne tuddayo mu buli kitundu okuzaayo amawulire ago omusajja kye mwali mwamukyayira yakitereeza. Owulira ndowooza walaba carnival gye twakola the first ever abavandimwe carnival
omuntu yali it was massive walabayo nti MTN yatereranga nti kyali muntu tuzamutora yoheri from morning up to sunset era ne 31 tujja kumulonda akomawo 2031 akomawo katato mutabani alikuwata mudyolu General MK he's the CDF domizi weje akyali a serving military officer takkirizibwa kustanninga for the presidency okujjako nga abadde retired. General MK kati omulimu gwayina kukuuma buli boda yonna nejjukira twamugambako ekigambo twamuwa erinnya standby generator amasannyalaze wegekyangiramu bwe gati wakikwatiramu wegekyangiramu wakikwatiramu okitegeera ndowooza yes oba oyagala oba tokola ki toyagala olwo kati abasigadde bannayuganda abalala baani Bakyagulanyi ba Norbert Mao ba Mugisha Muntu ba Munyagwa. It's a long list of people abalaze already nti bagala okukwata mu ggwanga lino. Ani abaganya okujjayo empapula anti gwoga nti it's either Mr. Museveni or his son. Kati kankubuze goina toyina tiimu z'obagereza ebweru Manchester nze candidate wange Yoweri nze nkuganya okuleeta candidate Mugisha Muntu oba Kyagulanyi nawe leeta owuwo abalonzi bakole ki basalewo simple but 2031 Museveni mumuza kali nkubuulire omanyi gino emyaka gye natuukako toyagala kulimba na kulimbibwa sikyayagala kulimba na kulimbibwa amazima gogeranga bwe gali bagamba Saabalwanyi 31 bw'aba akyasobola okuyimirira ng'asobola okukwata Bayibuli ne microphone ne AK-47 ali ku ballot paper ate kasita agenda ku ballot paper abeera president elect Tibovias ate mmwe mumulabira wala some of us abalina omukisa olumu omusinkana gwe Museveni ayinamu amaanyi ge tutategeera osobola okumitinga President Museveni ku Monday ng'olaba amaanyi tayina no meeting ku Thursday n'ogamba musajja ono bamukozeeko muzina ennaku ebbiri nga yazze buto ate ekirala ne Katonda kyava muwangaza is the ability okuwuliriza buli muntu anyigirizibwa mu ggwanga kale ono imwe Museveni gwoyogera katuwuliriza yuno kati munange ffe bwe baali banyooma okuzimba amaanyi ogenda kumala emyaka 2 twatandika 65 ng'ebibiina by'abayizi ogenda kutuuka 86 akawa akato kafuuse embwa ennene kati munange ffe bwe baali banyooma okuzimba amaanyi ffe bwe mwali munyooma kungwa abantu batunyooma Gashumba Olunyalwanda lwe lwabiraka bikibi Gashumba muzaala Masaka sebo ekibiina kyenkulembera council of abavandimwe oba oyagala oba toyagala discrimination towards our people ffe twagikomezza sosoze mu myaka 7 kankubuli ebintu bye tukoze as council of abavandimwe ffe ekibiina ky'Abanyarwanda ekyatwala ensonga y'Abanyarwanda okusoserebwa ku fulo ya parliament right honorable Anita Amongo n'agireeta ku fulo ya parliament ffe ekibiina ky'Abanyarwanda ekyajjayo amazima ku kusoserebwa kw'Abanyarwanda mu Uganda President Museveni amala issuing executive order ffe ekibiina ky'Abanyarwanda ekina a full-fledged office ekola Monday to Friday ekola pro bono services bwerere ffe ekibiina ky'Abanyarwanda ekyakola the first ever abavandimwe carnival Lugogo ne tugisalako twagirangira wiiki emu n'ekitundu ffe ekibiina ky'Abanyarwanda ekyakyose mu history ye NRM o campaign ffe twaendosinga President Museveni last year ne tucampaigninga openly nga tumusupportinga ekyafembyeyo ffe ekibiina ky'Abanyarwanda Yoweri Museveni for the first time n'agamba Omunyarwanda yennyini original muganga ajje mu cabinet era najja ajje mu ki cabinet mu history ya Uganda era bwe kiba kisoboka muganga walirayidde mu Lunyarwanda Lunyarwanda soko switchinga mu Luzungu switchinga mu ki ku radio phone message kwa tugeza kukola kirwanyisa stigma mu bantu baffe
I want a Ugandan living in Arua, living in Bundibujo, living in Masaka, living in Jinja to know that Banyarwanda are Ugandans like any other person. Chechoka. Twetaaga special privileges. Badde Bunyoro mu kuziikirako muganda wange Fande Tom Magambo kitalo nnyo kya mutabani waffe yafiira mu America. Nembebaza okwagala kwe mwalaze Magambo abantu abamuziikiddeko mutabani waffe abatandikira embuya ababadde mu Bunyoro kiraga nti Magambo oyina emikwano. Magambo watulaze nti oyina emikwano. Yep. Situina bigambo bingi bitusobola kwogera binza kuzzaawo mutabani wo era mutabani waffe. Ne tukusaba Allah akugumye Magambo nti adayina abaana babiri. Omwana omu yamugenzeeko kitalo nnyo olumbe lubi olumbe lwamujje mu America n'afiira mu America n'akomezebwawo ku butaka. Kitalo nnyo Magambo tukyakungubaga naawe. Kibi nnyo omuzadde okutuna mu ntaana y'omwana we. Kirungi nnyo omwana okutuna mu ntaana ya muzadde we. Okiwulidde ekigambo ekyo? Kibi nnyo tukisazaamu tukiwandulira amalusu omuzadde okutuna mu ntaana y'omwana. Omwana yali badde atunula mu ntaana y'omuzadde ng'amuziika. Ne Magambo okuziika omwana w'emyaka 19 kibi nnyo kitalo nnyo. Neebaza buli muntu yenna, Inspector General of Police General Nalweiso, General Sabit Muzeyi, abanene mwenna abatindize eggendo ne mugenda okuziikirako Afande Magambo mwenna ba directors mu police Frank Mwesigwa, mugana ngona ani omulala Jesus aliwa ba director ba police babadde bonna badde ba Waswa Kafero bonna babaddeyo. Abanene mu UPDF baddeyo bangi, abanene mu judiciary, principal judge wa Bodo yabaddeyo, minister wa local government omupya Dr. Balambalugahare yabaddeyo, ne ba ministers abalala. Mwebale kumuwerekerako, mwebale kulaga Magambo. Sitwaze nti twaze kulaba Magambo, twaze olw'omukwano Magambo gwe tuyina naye. Magambo ye mu police omukulu akubira kasimu okubuuzaako muganda ng'oli otya bigenda bitya. Okay. Masindi si kumpi twabaddeyo ffenna etugoberera embeera nga bwe yabadde. Nze navudde essaawa nga 5 naye nga si kumpi Masindi. Wala. Lugendo luwanvu. Neebaza okuba nti buli muntu eyagenze tiyafunye kabenje mu kkubo. Okay. Wumula mirembe mutabani waffe. Nange njagala okwegatta ku Mwami Gashombo kwebaza Bannambunyoro Bannamasindi bonna Bannahoima n'abantu bonna bavudde Kampala okugenda okuzikira Kafande Tom Magambo. Mwami Gashombo sebo weekend ng'oggyeko okuziika biki ebirala ebyatambudde nnyo mu bulamu bwo? Mpozi nasanyukidde nnyo nti receptioning nange gye nafunye Masindi yabadde nnungi. Abantu programu yaffe eno bagiwuliriza. Abanyoro bangi banneebazizza okuba nti emyaka 5 gye ndimu sigibetrayinze kasoyingira gino emyaka oba oyogera mazima. So ekyo nkibeebaliza. Naye ekintu ky'oŋŋamba ekyo mbu weekend, nze obulamu bwange si bwa weekend. Sebo nayewukana nawe ku Monday nazzeemu kusanga Masindi. Olina kumbuuza wiiki yatambudde etya? Sebo nze siri muwagizi wa Arsenal. Waliwo ntiimu eyabadde PSG. Nagitegedde nze ku weekend bangembo eri France. Bonna ate abo banguzi bali mu kwokya kibuga kyonna muli bannange. Baakutta abawerako olwafujjo. Generation eno sigimanyi. Okay, bwe navuddeyo nze nagezeko Hoima ku Buko. Michelle kigambo kyekyo kyoyogedde Michelle bannange. Michelle okubira boyfriend wo yajja okuyamba mu nsonga eyo gy'olimu. Yera maaso. Agambi tali bulungi. Girabye nange wano. Nagenzeeko bwe navudde awo Masindi nasaze busaze nengende ku Buko. Hoima. Ne mukyala wa nagirabye. Kungu yagaana okundaga omukyala nenna musanze mulumbe. Can you imagine? Yes, mama namulabye mukyala mulungi. Webale kuma kungu si mwangu. Kungu si mwangu omukuma. Mama webale mutukumira. Agezezzaako akoze muli mulungi. So tetugenda nengende Hoima
nayo nenvaayo nempitirako engoma nayise eri bwentinze nayise kijunjubwa nati emuma gye mwava mu byalo byeyo nzimanyiyo era muzeeyi nyabudozi yakutumidde bambi kuba wenavudde twabadde mu meeting abatuuze afabeeyo ne saabalamuzi w'eggwanga Flavian Zaija twabadde Kalyabulo no engoma twabadde kye bakira Kalyabulo nga tumbuulira ebizibu bye tusanga ng'ekitundu nziza yabadde yennyini anti eyo yewuwe ayina ye yamaka nnyo bambi era twadde na mumaka ge olwo lunaku lwomukaaga bambi twadde mu maka ge ne tumubuulira ebizibu by'ettaka n'ebirala naye musajja mulungi nnyo talina buzibu then nenkomawo kulikayo nze nakoma okulo lwennyini naye amakubo malungi wagalabye simanyi wayiseewa bw'oba oyise ekiboga wafu nnyo naye ate bw'oyita kafu n'ogenda mpaka Masimba n'abadde yanakujja ne helicopter naye ne baliwa ogikiryalinga jeno teyakiryalinze yaluddewo ogikiryalinga nga nyina okuyita wansi naye amakubo malungi yerunga mwina amaanyi maanyi ffe tuli mu kintu emukejju sempe gye bamuwadde kifo ki kuba agamba muwala we maybe muwala we gwe bawadde bwa state minister namera ina all the qualifications Uzaifa Kasoze Nakanyonyi, congratulations to abavandimwe tetukyetaaga politics w'amawanga akungu nebaliza mwami Gashumbe kyamazima ffe abamugoberera tumuyigiddeko bingi bizimba omuntu agumidde nze mafaabi azide wano empata mukono nze bulule emaganjo ndi blind sorry to say marginalization mwe abavandimwe gye muwona bambi ne bamuzibe bwe tutyo batunyomera bwerere ffe tuli a blind couple but twekolera ebyaffe bambi mwami Abule ye is blind with the wife Radio 4 hello Sabo okay Wanji nawe bali kuuliza manja ko ne gyosenzidde Sebo ne chairman LC1 mwami Musoke Ahmed osinzidde LC1 yawa nsinzidde wano mu Lugazi municipality kyalo bakiyita Kikawula yes chair Kikawula Sebo nze nkubye kugamba muzikirize Mr. Kungu yali angambye okunkwata kukono nti nze nakubwa pressure stroke sikirakola ndi wansi naye nali mugambye ankwasizeeko taata nansuubiza naye nakuba essimu takwata mwami Gashumba Sebo mumpere namba yange eno 0772 5 7 9 okay wakuba stroke Sebo kale njajimu Sebo webale okay 0772 5 7 9 naye mwagala nnyo kubanga ebigambo ebyo byonna bya makulu osangibwa Sebo Hello? Okay, naye agaye chairman LC1 ali Lugazi yasinzira Hello? Wanyi munaye nkulamusiza Sebo Sebo omwami Gasumba nkulamusiza nange nokekidde Saalongo w'omundeebaaze kyembadde nsaba mukama wange Abanyarwanda bave mu kwekweka n'okwetuuma amannya kubanga ngambeekere batuuma amannya ga Buganda kuba tuba abaana era tubalina naye abeera naawe nga yeekweka baveeyo tubabe nti abo abeera Abanyarwanda baleme kwegamba kwenyooma ng'Abanyarwanda otegere mukwano nzikiziganya naawe kubanga tuwaliwo omu yagenda n'awasanga awasize omwana wa pulezidenti yita amannya g'Abaganda ate najangalaniza ate kiri Muganda kitulumanga naffe mu Buganda kubanga Baganda baffe tulya nabo tubeere ffenna ekigula banoonya kino ng'Omuganda kikinoonya wa Munyarwanda wabula ndaba tube nti Muganda Munyarwanda ba yatunda kangule oba Muganda yatunda kangule okusinga okwekokotta baveeyo bamanye nti be bano Baganda baana baffe bakyala baffe naye beekweka nnyo ne beekweka mu Maganda kale ensonga egguse munnaye Radio 4 ensuusuzi waji munnaye mwebale tuweereza kabale kuuliza nnyo ono ono amabala nairaka tumwesike Lawrence osinta Lawrence bodaboda mani kulumba ati nyewe nkusiima empeereza egyo kandi ngigoberera buli kaire buli lwa barazambaho
kungu webale tuweereza TV mbawo n'enkugoberera Gasumba Franka kama kuomukisa ebigambo byoyogera bituuzaamu amaanyi kubanga ne mu Bayibuli omwo kyawandiikibwa nti abeekuliriza boona Mukama alibayaha ntebe abarukwebundaaza n'abayikaaza ate oba okuba n'ososola mugenzi waawe kandi Mukama itwena yatwangire mu kihangu ekiki omuntu toleka kusosola oba ng'ono Muganda oba Munyankole oba Munyarwanda itwena tuli kinteeki kimu kuyawo kusiima olugero ogwo mazima kibi kukweka kabile abale nnyo Muganda wange Vira Maria efukibwe constituency Vira Maria bakifule constituency waliwo agambye nti muganga bw'amala okulayira tugenda musitula tumwetoloze Kampala yonna nze yayamba famire yange timujja kukisuusa nnyo ate Frank Gashumba ebyo bulijjo bye twogera nti enfuga y'amateeka teriiwo kati naawe okirabye gyebbye buddo okay ati nakugambye nyina emyaka 5 kakati gwe okyali mu dinaayo waliwo reality lwekipinga in nze golaba nali manyi ndigula ku nnyonyi nenda budde bugwayo obudde buweddeyo nengendako ne Kajansi Flying School awo ne mala wiki namanga njiga ennyonyi nese buli reality bana nekipinga nokkiriza reality nokkiriza byapa mu kulonda wagendako n'okuyiga ennyonyi nga mayi yagisulanga ntaninge Vira Maria ne muganda wange reality mala nekola ki kati gwe byaka gyoliko sigimanyi nenze mala nenzikiriza gwe sembayo munnange muganda wange oba si reality lwaki Nupu yalonze Senyonyi leader opposition ne cabinet reality bakiriza Yoweri yawangula n'alayira speaker yo both deputy wetayebwa nabo nga balina okulonda ki leader opposition ne cabinet sabo nzongera ko ne Senyonga okubewa Kisekka Senyonga Kisekka yes ya sebo nze ndi musajja Muganda naye ate maama azaala taata wange musajja mukyala Munyarwanda nti obuzibu bwaffe Abaganda tebalina buzibu nti Bakyagulanyi bye boogera si nti tebaagala Banyarwanda babeere wano kuba eggwanga lino ddene ffenna likola ki litumala twabawasaamu batuzaddemu tukuze ffenna omusaayi gwe kigufuuse naye abantu kye boogera bonga baagala special treatment wano be bantu nedda kakati muto wange wa Kisekka mbadde nsaba omwami nange ono mbanyala which special treatment waliyo national IDs ngeno yeri VVIP fena tukalinga national IDs ezimu national ID Muhozi jaina Natasha jaina Diana jaina nawe joina which special privileges zimbulire bobaga the right to be treated like any other Ugandan Muganda nga I beg to differ sikubanza sitango meeting yatula ngere fe twagala special treatment sina wenda linchiwulidde so kakati abagala special treatment bayinza kolobwa nakadama answer me abagala special treatment omuntu nagamba maze emyaka emirimu gyabo omwana ogenda okuba ekyeyo tebampanga passport omwana alina degree from Makerere Kyambogo oba Nkumbo oba UCU nagamba ndiredde okubeera housemaid ndiredde okubeera asikaali ndiredde okubeera cleaner wa toilets kati special privilege tukuyanza mu Migashumba nze Adam Kungo kale kungu webale kutukyaza webale nnyo sebo gwe wansoose nze nakusoose wano onsibulanga nga gwe yasoose wano ekyuma kinsaba obulango sebo ekyuma kyaffe tuyinza okusalawo twogere paka nkya kale webale tuhostinga amina webale nange nga tusibula njagala okwogera ebintu bibiri byokka Dr. Lawrence Muganga ndoza asaana n'okwesulako ku kutu kubanga ku bintu byonna bye bali mu kumwogerera sinaba kulaba nti ayina enzero somewhere sinaba kulaba nti yabba omuntu yabba ekintu ky'omuntu boogera buntu butaliimu butalina makulu webale kukuuma record nnungi that's quite a very good track record that banoonyeza kyonna kye basobola omwogerako nga tekiriiwo ne bafulumya passport ye Canada so that's the plus for him tugenda basabira but also finally njagala n'okuyozaayoza muganda wange
abadde Uganda's permanent representative mu UN, Adonia Yebale, Ambassador Adonia an Yebale. Amazing man. I think oyomu ku basinze Yebale nerabidde mukama be basinze okufuna ministry ennungi ekyo kireke gye bagwamu obulungi experience gyalina exposure n'ebirala. Adonia Yebale sirabanga muntu ali cultured respectinga buli muntu nga Adonia Yebale ne smile yeyo. So President Museveni tukwebaza olw'otulondera Adonia Yebale era manyi omulimu ajja gukola bulungi. He's an amazing guy. His experience and exposure bulungi nnyo, talina buzibu bwonna, akubuuza ne respect gyotasuubira, akubira kasimu muganda wange oli otya. President Museveni Webale kuliko gonazinga Dr. Adonia Yebale n'omuubwa Minister of Foreign Affairs. Tukomye wano nze Adam Kungu.